ewe nanno nga bikyagenda mu maaso tuddeko ku sayidi awaliwo abagenza okubeera nga waliwo ekivule kiri mu kapeni ebivule biri mu kapeni ng'erandani ebyawedde yabadde festival yaweddeyo kati yawedde festival yawedde yayinza okubaamu yawedde olunaku olweggulo kaakati ebyavuddeyo si birungi tulina amawulire agayitinga n'omukunja gwe twayogeddeko eggulo agamba nti alina ssente ze zeyabadde afunye niwabaawo azitwala kaakati ekifaananyi ekituufu bwe tubeera mu bivulu eno e Kampala wo baganda baffe abalema bw'ajja n'aleetekamu akayimbako ono omuntu munnawo muyambe abaako ne gwe yatambudde naye amukwatira ki ensawo kati mukunja ajja ku stage bamaama b'Ebungereza bakola ki bamwagala mama bakyala abakulukulu baagala nnyo abavubuka bwe batyo bwabuukira ku stage bw'ati bamwagala bwagazinga omuntu era kye ŋŋambye nange abakyala bakulu n'omuvubuka abuukabuuka ku stage kaakati mukunja bwabuuka bwati ku stage abakyala ne basumulukuka ate jika bamuwa stage mu kaseera eyo ng'amazzi gabalinnye ku mutwe ne basumuluka nkunyumiza emboozi nze nnyumya emboozi gwawuliriza kakati no munnange abakyala bwe basumulukuka ne basooka baleeta $1 pounds kati mukunja sayimo omunene atudde wala mugamba tolina byakukola tolina yakufuuye jangu okole ki okuŋŋaanya ssente bwe baafuuwanga $1 ng'omukunja bamukwasanga awa sayimo omunene ng'ateeka mu kiveera omukunja agamba yayimbanga bw'ati naye ng'ekiveera akiraba ate era buli bwe baamufuuwanga nga kati bamufuuye mmeka nti $5 ng'amuwa zino $1 mmeka zino pound mmeka ng'amuwa kuba ebivulu byasombodde abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo munnange ekivulu kimala okuggwa omukunja anoonya ekiveera kyakiraba nga gwe bakikwasiza avuddewo nate kuba enteekateeka y'omukunja yali bweti bwe bamala okumufuuwa ssente ezo yali alina okusooka ozzifuna azaale ku buliri yeekubiseemu ekifaananyi kati omukunja akubira sayimo mpa ssente zange njagala kwekubya kifaananyi kyapulodinga sayimo ng'essimu atugandubye agenda mulumu sayimo we yasuze nga sayimo yavuddemu abuuzabuuza kuba nti banaye sayimo omunene w'omu kibuga ky'e Kampala nga kati agezza ali London aliwa ti sayimo twasembyeko omulaba ng'ayita wano nawali ng'ayitawo n'ekikyalo ekinene ulirizaako nze bwe bawadde emboozi kyadyankunyumize tuwakana sayimo taddiringira mu bikyala mukunja omutima gwa kumukuba nti omuntu yazze London nga talina ssente ekikazi ekinene kyagenda kyabadde na kikyala mukunja tuwayiriza ate sayimo musajja mufumbo tasobola beera na kikyala London anti ekikyala kyali kigenda mulambuza ploti yaggula London omukunja toganya ne gateeka n'agamba nti twaggyibwa essimu n'akumala n'uploadinga kati sayimo aba ali mu train nga bambi accent ng'eddagati wiiki agetula ku ssimu bw'ati nga mukunja ali mu kuba nduulu alaba omusajja muwanvu muddugavu alimu olubuto abazungu ne bakyuka bagamba manjukira oluganda luli ku Google genda maaso n'emboozi yo genda maaso munnange mukunja nga abanja ne banne yali asente za mukunja yatamumanyi lwaki musoka kubuuza kunze waziryako sayimo oli ssente ya mukunja mukunja ali ku ssente ate nga yiye ekyusa eri mu $1 kawundi sooka otuweeko ng'abanja uno omwaka nga muzibu nga badde bagenda okujja otunonako ku airport tufunyeemuuko obuzibu eno e London gye twazze okuyimba era mikwano gyange badde bagenda okujja otunonako ku airport olunaku olw'enkya temusooka kujja mulindeeko omwami ono mwena mumumanyi bulungi bamuyita sayimo omunene w'ekibuga akola ku Bukedde TV ne ku Bukedde FM embuutikizi twajja naye mu nnyonyi y'emu era babadde bafollowinga live we nabadde nga ndi kuyimba ekiveera ekinankani kyonna ekyabaddemu ssente omwami ono yakibadde ku kontulo kwimba we kwawedde omwami yasitudde ssente zonna adduse nazo sayimo omunene w'ekibuga bamuyise ne boogerako naye mu mutima mulungi abatusinga bonna betwazze nabo kuba twazze n'abayimbi n'abantu bangi ngaawo omwana ssente 5 teweerabisa
kyasazeewo adduse ku hotero gye batupangisiriza kwe tubadde tusula kati adduse atuleseewo yeeyongeddeyo agenze ku Emirates. Esente ze walabyawo muganda wange zino sente zeeno si yeziri eze Uganda buli kapapula ke walabye ngaawo buli kapapula ke ngoge sente z'omwana bw'otyo naawe uno nonesa limuno nawe bannange oli mubbi baaba omwana obusente bw'omuwadde boyinani ate ndi wamazima sayimo nti ono simumanyi nze mmanyi nnyo tokusinga nze manyi ono manyi gwe okusinga ono naye nze ndi wamazima tuza kuteetera omwana tebamufa ku stage ennyingi bwekyo n'omuwa bwepawundi 8 bali abakazi dadi bali abakazi omu yampa $5 omulala nampa $6 agenda zikuwa naawe $5 n'olukaaga mba nina sente meka dola wano zote zirimu yazijjeemu dda ne pawundi zokka ezampeereddwa wano nazo temuli bampa pawundi 5 nga mpitirivu naye temulimu na kapawundi ka 5 Simon ndagaamu pawundi 5 waleseemu obwa pawundi wandekeddemu obuceere eno yino pawundi 10 pawundi 10 pawundi 5 pawundi 5 zizo esente zogamba ze bampadde naye nga bampa pawundi 5 obupapula bungi pawundi 2 ziriwa sayimo bambelaba Olamai wabo ingira ekibuga waliwo oba tewasomye kapande welcome to London. Kakati Simon munene teyategedde bane ensiramu okutegeeza Simon muki omunene w'ekibuga omunene w'ekibuga si Simon Kawalata si Simon Kawalata nze ndi kyaddondo wano sinnavaawo sinnasebuka temunteeka mu mboozi za nnyonyi bannaye temuntabiikiriza naye nedde ekintu kino mwakitegedde bubi Simon yadde agenza amukolera embalirira kuba kati ye ebintu abiruddemu abimanyi wootatereka ssente oyinza obutamanya ngeri yakuzizza waka omwana yagambye naye kukyendabye Sayima alabika alimu engalo bambi omukunja naye kati kino ekyaguddewo kibayita omulambo okubuuka mu keesi yamusanze alaba yagudde kwalaba kale naye Sayima omwana mwe ku ssente ze omukunja ajja kufiirako olaba afiira ku kitaliiko kale tumaliriza olunaku olw'ejjo ggogo baamuziise naye njagala kubuuza